Zino ze office za Noto zisangibwa Ntinda ezayingiriddwa abazigu mu kiro ekikeesezza leero. Abakozi ababadde bakedde okukola egyabwe bibaweddeko okusanga nga kompyuta ze bakozesa zitwaliddwa. Abazigu balowoozebwa okuba nga bayingiridde mu luggi luno era nga n'eminyolo tugisanze ku ttaka. They also broke this lock, they broke that one. Abazigu obwedde bava office ku office nga batutte kompyuta eziwera 7. Era bw'ova mu office yange waliwo oluggi olusooka, olwokubiri, ey'okusatu, ey'okuna, eno ey'okutaano, ya mukaaga. Bagenda nga bamenya oluggi lwonna, oluggi nga 8. Ng'oggyeko kompyuta tukitegeddeko nti waliwo n'ebiwandiiko ebyatwaliddwa. Katugambe nti ebibiina byonna around ebibiina 33 eziri under Noto. Ebyo documents zonna ezibadde mu kompyuta ezo. Projects n'ebintu ebikwatagana ne okusomesebwa kw'abakozi, namba y'abakozi, n'ebintu byonna ebikwatagana n'abakozi. Ebintu byonna. Ekyewunyisa mu office zino temuli kamera nkesi ezandyeyambisiddwa mu kunoonyereza okuzuula abazigu. Wano twakajjawo myezi 3 eziyise. Ate omanye ebintu by'ekitongole bitwala bbanga okulaba nti tukola procurement ya CCTV n'ebirala. Wabula poliisi egamba yatandise dda ogwayo. Okunoonyereza kutandikiddewo era nga tulina omwami Ojoga Kennedy ono nga yateebereza okuba nti offices eza Noto zaali zamupangisa okuba nti alinga omukuumi mu offices. N'atutegeezeza nti tewali kyategedde kyagenze mu maaso. Omwaka oguwedde office eziwera nnyo ez'ebitongole binnakyewa okuli Action Aid zayingirirwa abazigu.